amanya yenze yekolera itongwa nga bulijjo. Mugamba mutya baganda bange ne bannyinaze, musibye mutya bamusuze mutya okusinziira ku budde n'ensi. Mwolabidde vidiyo eno naffe gye tuli eno, Muzeyiddunda akyalunda. Mbadde nsaba buli alabye ku vidiyo eno oginserereze, ogitambuze, ogituuse ku mukadde waffe maama omulungi, maama wa Honorable Muhammad Ssegirinya eyakutte ssente milioni 15 okuva ew'omukulu dictator Yoweri Kaguta Museveni eyasiba omwana we ng'amulanga obwemage. Kakati olunaku olwaleero avuddeyo ng'omununuzi awa maama we ssente asobole okusirika, kubanga akimanyidde ddala bulungi ti Honorable Ssegirinya ye yali alabirira maama we. Kakati yajjawo omuntu eyali alabirira maama we, kakati ye atutte obuvunaanyizibwa obw'okulabirira maama we. Dictator Yoweri Kaguta Museveni tokyaswala, oswaza buswaza. Ffenna tukimanyi mu nsi yonna ne mu byafaayo by'ensi yonna nti omuzadde, naddala omuzadde omukyala, ye muntu eyalisembyeyo ku duniya kuno okuva mu mwana we. Abantu bonna basobola okwegaana ekyana kibbi, bonna ne bakiwaayo ekyo kibbi, muli batuufu ekyo kibbi, mukitwale musibe. Naye omuntu ayinza okusembayo kuvaamu ayinza kuba mukaddewo, naddala muzaddewo omukyala. Naye olunaku olwaleero maama omukadde omukazi atuzaalira muganda waffe Honorable Ssegirinya, ate olinganga yeggwe muntu asoose okuva mu zaddeyo, yeggwe muntu asoose okuva mu mwana wo Honorable Muhammad Ssegirinya. Maama waffe omulungi, kkiriza obagaana, olunaku olwaleero olinga aguzizza Honorable Muhammad Ssegirinya omwana wo mu butongole nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Era ekikyamu kyonna ekituuka ku Honorable Muhammad Ssegirinya mu kkomera gyali, in case bamusse, manya nti omwana yeggwe amutunze. Olwaleero Museveni takuwadde ssente za kulabirira, ssente Museveni zaakuwadde zaakugula bulamu bwa mwana wo, zaakumufuula muddu. Nti edda abazungu bwe bajjanga okwaffe ne bakugulako omwana n'agenda mu buddu, kitegeeza batutte obuvunaanyizibwa bwonna, baddembe okumukola kyonna kye baagala, baddembe okumukozesa kyonna kye baagala, kubanga babeera bamuguze. Kakati olunaku olwaleero maama Museveni ne bwatta Honorable Muhammad Ssegirinya mu kkomera gyali, oliba toyina moral authority ekaaba obeddukira mu mbuga z'amateeka, kubanga gwe wennyini maama omukadde omulungi kamuzaala omumuguzizza mu butongole, gwe wennyini omumuguzizza mu butongole. Era maama olunaku olwaleero tolina njawulo na muntu agenda mu ssabo n'asaddaakayo omwana we afune obugagga. Sitaani singa ajja natta omwana wo naye nga yakuwa obugagga bwe, buli lwogezaako kyakyala nti bakama bange bassenkulummandwa munkoze eki kino, agenda kugamba owaayo weerabidde omukago gwe twatta naawe nti omwana wamutuguza. Kakati ne Honorable Ssegirinya ne bwattibwa nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni, Luciferi Kizepa, Odolono n'eryassaanya kandi mwongereko, togenda kukaaba, kubanga yeggwe akutta omwana wo n'omuguza nakyemalira mu butongole. Maama tubadde tulwanirira mwami Ssegirinya ebbanga lino lyonna, tubadde ne tussa mukono ng'era tufaayo okumanya oba ali bulungi, n'akalembereza kakyali na bwe muyinza olowooza tetumuyambye, akalembereza kakyalina olw'okuba akalembereza kakyalina okubanga tebamuttanga lwa nsonga tumukuumirako amaaso, lwa nsonga ensonga ye tugihayipinze. Naye olunaku olwaleero Museveni ne bwakeera n'amutta, ajja kugamba Ssegirinya bano si be baamuzaala, olwedde maama we namumuguzeeko dda. Era kigenda kuba kya buswavu nnyo nga Ssegirinya Honorable amaze okuttibwa nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni, ojje ku ntaana leero ali mu
lyonna nga tufaayo nnyo n'okusinga abeeti kono gy'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni mwamukwatidde era ensonga eno tugikuumidde mu mawulire mbuzi lwefa lwemanyibwa nnyiniyo kaakati na olaze nti leero muzenga abanunuzi era mwagala kuleteyo mugitwale era mwagala tubatendereze omutima oguyamba naye nga temunnatugamba nti Maama Ssegirinya mumuyambe erere n'ebirala kambuze mmwe Ssegirinya mwasiba waaki okutuuka maama we okuwammanta ekyokulya maama wa Ssegirinya gwe mugamba nti tetumuyambye abaddewo emyezi egikunukkiriza 7 okuva lwe mwakwata mutabani we kambuze ekibuuzo omuntu omulamu amala nnaku mmeka singa abatali okufa mwe kye mugamba mmwe mubadde mumugulira emmere eno gy'abadde ng'alya ebbanga lino lyonna mmwe mubadde nga mugigula ssente muzirese oluvannyuma lwa myezi 7 kye mugamba abadde nga talya buli lunaku okuva ku kyenkya paka ekyemisana n'ekyeggulo mwe mubadde mumulabirira mulekeraawo okuteekawo embeera eyonoona ebintu by'abantu ale ku ssaawa esembayo ne mujjanga abanunuzi naye nga maama kyonna ekituuka ku Honorable Muhammad Ssegirinya obuvunaanyizibwa buli mu ngalo zo obuvunaanyizibwa bw'ekintu kyonna ekituuka ku Honorable Muhammad Ssegirinya buli mu ngalo zo kubanga omutunzeeyo ng'omuddu we baamutundanga bakkirizibwanga omukozesa kye baagala oba embwa ne zimukozesa oba n'akola bw'ati n'oluvannyuma basobola okuteesa tireero olunaku lwakutta ku muddu tumutte ndaba bakadde be baamutuguza kakati ne Museveni lwanatta mwami Yoweri Kaguta Museveni lwanatta mwami Ssegirinya Honorable ogenda kuba toyina wa kumuwaabira kubanga maama gwe wennyini gwatunze Honorable Muhammad Ssegirinya kyekimu ne taata wa Kirumira yavaayo n'akola statement of recently njagala gavumenti empa akasiimo k'omwana wange ne mugamba taata totegana kusaba akasiimo
ak'emirimu gy'omwana we. Emirimu gy'omwana we tegyasiimibwa. Singa baamusiima tebaali musse. Akasiimo ke bawa Muhammad kirumira kwali kumutta. Tolina ensonga lwaki osaba akasiimo k'omwana wo. Baakamuwa ali mu ntaana, emirimu gye tebaagisiima. Singa baali baagisiima baali badde tebamutta. Naye kitegeeza tebaamusiima, era emirimu gyabwe gyali girabisa mulabisi. Totunda mwana wo, omusaayi gw'omwana wo. Leka kululumira nti maama oba taata, leka kukolagana n'abanzita. Leka kukolagana n'abantu banzita. Maama wa Ssegirinya mukadde waffe omukazi yatuzaalira ekkula. Ssegirinya Anita Amongero nga Museveni amukozesa mirundi mingi gye baayagala omuwa ssente olw'okuba muvubuka muto, ne balowooza bagenda mutendewaza omutima. Ayaziirane ayayane muzimpe nkole kino, nga ne mission gye baali bamutuma yakulangirira nti Bobi Wine ye yantuma okusaanyawo abantu b'e Masaka nga mpita mu bijambiya, naye ku lw'obulungi bw'ensi ye n'agamba nze maama teyankuza kukola kino, zino ssente zigaanye sigenda kuzirya. Maama omuvubuka omuto yagaana ssente z'omumpembe. Maama omuvubuke gwe wayonsa n'agaana ssente. Maama eyamuyonsa yeggwakkiriza ssente, nga Ssegirinya yagaana ssente asobole osevinga Bobi Wine. Maama ogaanye okugaana ssente osevinga omwana gwe weezaalira. Maama kyonna ekituuka ku Honorable Muhammad Ssegirinya kivunaanyizibwa ku ggwe. Ye gwe atunze omwana wo, era tolina gw'ogenda kuloopera ti omwana wange mumukubye obutwa oba omwana wange mumusse. Omwana wo omutunze mu buddu misanattuku ng'ensi yonna eraba. Abo abagamba nti bakulumirirwa olwaleero Anita Amongi, kano kakabanda ak'endali n'abalala ne Nakyema lya Yoweri Kaguta Museveni, tewali kulumirirwa kwe bayinza kukolera kusinga kuwa mutabani wo, si kuwa mmere. Olunaku olwaleero balinga abakuwa ebyoya by'enswa naye ng'ate babagalidde zaabu wo. Bakuwadde ebyoya by'enswa beeyongera okubagalira zaabu wo. Maama wa Muhammad Ssegirinya mukadde waffe omukyala n'ekitiibwa ekingi, ye gwe atunze mutabani wo. Kyonna ekituuka ku mutabani wo kivunaanyizibwa ku ggwe mukadde waffe omukazi, era bw'anattibwa ensi ekwegesa amaaso. Watunda mutabani wo mu maaso g'omumpembe, omutunze $15,000,000. Waliwo famire gye nnalabye eyo n'omuwala gwe bajjamu ensigo n'ebitundu bye ebisinga eby'omubiri munda e Saudi Arabia, babadde bamuwa $2,000,000 esola mu 2 ng'omwana we bamuwenzawenza ddali abo. N'agamba no we, omwana wange taliiko muwendo. $2,250,000 ate nga baavu bambi. Famire zino ezisookerwako eziyinza n'okubulwa sukaali, naye n'agamba teri muwendo gwe nnyinza kutunda mwana wange. Maama wa Honorable Ssegirinya, ekyokulya kye kyakubuze okutuuka okutunda mutabani wo $15,000,000 zokka. Lwaki okkiriza bano bakuwe emmere ey'akawunga naye ng'ate be babagalidde olusuku lwo balutaddeko sseŋŋenge tebakukkiriza dutuukako olw'amatooke? Maama wa Muhammad Ssegirinya, badde nkusaba weekubemu mu mutima bano ba Stan tebakola naye endagaano. Mwami Yoweri Kaguta Museveni nabagamba ye boosi wa Stan olwaleero obuyinza bw'alina abukiza ne Stan yennyini kabeejumbira. Kakati Stan bw'okeera ku makya n'akugamba ngenda kukuwa obugagga, ngenda kukuwa ebirungi, ngenda kukuwa kino n'obitwala, atuuka time najja n'atoolako mu baana bo nattayo omwomu. Bw'ogezaako kyakya n'akugamba tomanyi kye wayingirira, nze ndi Stan. Kakati naawe ekintu ky'oyingiridde kya Stan tebateesa naye, Stan talokoka, Stan tebakola naye endagaano. Stan yajja okubba okuzikiriza n'okusaanyaawo. Kakati mutabani wo singa azikirira n'asaanyizibwawo, maama obuvunaanyizibwa bukuli mu ngalo. Weetikka omugugu ogwo omunene ogw'okusaanyaawo mutabani wo mu butamanya
kubanga bo bayinza okuba bakulaza omwana tukyalina betunoonyera tugenda kukola bwe tuti naye ogira okwanayo akasente kano ak'okulya bwe sooka weebuuze lwaki tebakakuweeredde mu nkukutu lwaki bakakuweeredde mu kamera babadde nga abakuteekesa omukono ku ndagaano ti omwana wo omutuguziza thats why bakakuweeredde mu kamera tebakakwese singa babadde balumirirwa nga mutabani waalina omusango baalikakuweeredde manju n'ensi neetamanya nti bakakuwadde naye engeri gye bakakuweeredde mu kamera eyo yabadde proof nti bwe mba mpangisa omuyimbi okunyimbira mu kivvulu awo wennyinga nakamuwa Ssente yakateeka omukono ku ndagaano mmuteerawo kamera ku baakalango obwo bujulizi obumala nti nakusasula kuba teri ayinza kumpa ka drop nga saamusasula kakati naawe maama eyo kamera gye baakuteze wabadde oteeka mukono ku ndagaano ti Honorable Muhammad Ssegirinya mubaguzizza mu butongole singa babadde bakulumirirwa nnyo maama wa Muhammad Ssegirinya olwaleero kyakasa kyewalisinza okwetaaga mwana okubanga yamanyi okukulabirira yamanyi kyolya era yasinga okukulumwa naye baba bakuwadde ssente bakugjeeko kacupa bakuwaddyeko cupa y'amalule zino biyo webbeeyi whisky ne bakusimbula eccupa ya bwakata ate ne bakutega kamera n'osagambiza nnyo nti bannyambye olunaku olwayo bakutaddemu ekirowoozo nti bali tebakuyambye naye munnange naye ng'abakugamba nti ffe tetukuyambye be bantu be bamu abasibye omwana we waali babuuzizzamu abannyambye lwaki temumpa omwana wange era waali babuuzizza bali emuga nti tebannyambye be basiba omwana wange era wali babuuzizza nti mmaze n'omwana wange emyezi egisoba mu 7 mbadde nga ndi attaka ndi musota ndi ndina kulya nfuufu wali babuuzizza mbadde nga ndi attaka ndi musota ndi ndina kulya nfuufu era mukimanye nti babadde nga bandabirira ekyenjawulo ku bo tebandabirira mu kamera nga mmwe mwagala okinkola tebantega kamera nga bayina ekirungi kyonna kye bampa naye olunaku olwaleero maama nkugamba ebigambo bino zadde naddala omukazi ye muntu eyalisembyeyo ku nsi kuno okuva mu mwana we naye ate kyannaku ti maama wa Ssegirinya yasoose okuva mu mwana we wali eyo ewaffe omukazi yalina ekyana kye bakiyitanga mmande nga tekibbye embizzi neeyano naye lunaku lumu bakikalakata emiggo n'abagamba temutta omwana wange si mubbi weewaawo ng'akiraba mubbi naye akimanyi nti kino kye batta kyenda kye omuzadde omukazi yasembayo okuva mu mwana we oluusi ne taata nayinza okuva mu kikube naye omuzadde gwe bayita maama yalina okusembayo okuva mu mwana we era ne tugenda mu maaso g'omulamuzi maama najja n'akuwaako obujulizi ndi kituufu omwana oyo abadde mubbi baba tebeetaaga bujulizi bulala kuva mu bantu balala bagamba gwamuzaala nti oyo mwana wange ze namwesindikiranga ennaku z'omwezi bwe ziti omwaka bwe guti naye mubbi omulamuzi agabuga abajulizi abalamu basseeyo ono gumusse mu vvi tumutwalirewo tumusibe kubanga omuntu amuwaddeyo ye muntu alina okusemba okumuvaamu kakati naawe olunaku olwaleero Museveni agamba kati kyetaga kintu kyonna olaba maama wamutuguzizza bebaani abo ba Bobi Wine bebaani abo bayitongwa bebaani abo balumbuye bebaani abo bakatongole abagenda okujja bakyakyalire wano maama wamutuguzizza mu butongole maama tekinnabeera kikeerezi abampende baddize ssente ate mu kamera mwe bazikuweeredde obagambe saagala byoya byanswa njagala zaabu wange nkubanja cupa y'amalulu atompa bwakata amannya yense Yekolera itongwa nkwegayiridde gwe munnayuganda tambuliza vidiyo eno etuke ku maama wa Muhammad Nsereko maama wa Muhammad Ssegirinya Honorable waffe omununuzi Mr. Update